Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga mmaze okutuuka ku kitebe ekikulu ekya poliisi e Kampala, bwe ntyo ne mbeera nga nayogerezeganya n'omuzungu gwe nasangawo era ne mbeera nga namusaba okulonderwa bambega abaali ab'okunnyambako mu kubuuliriza ku musango gw'obutemu obwaliwo e Kaabubiro. Nakwasibwa byonna bye nali neetaaga era bwe ntyo ne mbeera nga nayolekera okudda mu maka gange ntinda ng'omusango nali wa kugutandikako enkeera. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula ebyaddirira. Mu buliri namalamu essaawa 3 nnamba, naye ekyewuunyisa nawujjaalako kitundu butundu eky'essaawa. Kale ebbanga eryo lyonna nali nkola ki? Ekyo si kyangu kyakumanya okuggyako nga nkitadde mu musana. Olwatuuka mu buliri otulo otw'amaanyi ne tunkwata. Olwebakako ne ntandika okuloota ng'abasirikale bansiba emiguwa, nga bankuba wansi, nga batandika okunsala olubuto, ng'ate bantemako ensingo n'omutwe nga bisonjoka nga bigwe wali. Awo we nasisimukira. Ebirowoozo ebitaali bimu ne binzijira, emmeeme ne neebikka. Nasooka ne nfumiitiriza engeri gye nali ngenda okutandika okubuuliriza nga sigiraba. Nabula omuntu yenna gwe naalivumbagidde ne mubuuza engeri omuntu gye yatemulwamu. Gwe kale ani gwe naalibuuzizza? Munnange Kaweke okuva lwe yambulako ng'emmotoka etomedde nali siddangayo kumukubako gange. Nalwadda ki ne njiya amagezi ag'okuzzaayo ebintu ku poliisi, ntegeeza omuzungu ng'omulimu bwe gunnemye naye nga nakyo tekisoboka. Ate ddala mba kukikola singa kati nze mbuyaga ezikaza engoye oba singa ndi mu kabulamuliro. Kubanga bw'oba oteebereza, omusajja bwe yali attibwa tewaali muntu mulala eyali okumpi wabula nze. Kyamazima ddala omusajja oyo yattibwa na mmundu, ate nange nalina emmundu. N'abantu bonna bansanga naye eri ku ttale nga bazze okudduukirira. Kale omulamuzi yandisinzidde ku ky'okunziggyako omusango gw'obutemu. Mpozzi waliwo ekkubo limu lyokka we yandisinzidde okugunziggyako. Yalirowoozezza nti osanga omusajja oli yeekuba yekka emmundu mu ngeri etaali ngenderevu. Ekyo nakyo oluvannyuma nalaba nga tekiyinza kundokola, kubanga emmundu y'omusajja twagisanga nzijuvu ng'amasasi gaayo ge yali ataddemu mwegali. Kale olwo yali yeekubisizza ki? Nze nali omutemu ddaala w'olulango ataliiko na kuwannaanya. Ebyo byonna bwe byantemba ku mutwe ne mpulira nga nsanyaladde ne kanzungu nga nkutte. Omukyala yajja mu kiseera ekyo n'ampita okunywa caayi ne ŋŋaana, anti nga ŋŋamba nti ne bwe ndya ndiira bwereere kubanga nali nsemberedde okuwanikibwa ku kalabba. Obudde bwe bwamala okukunira ne nzira mu ddiiro. Ku kitangaala ky'ettaala y'amasannyalaze ne nsumulula entwala yange gye najja ku poliisi. Najjangayo kinnakimu ne nkyekaliriza nga nsuubira nti kiyinza okubaako eby'omugaso. Nasooka ne nzigyayo emmundu 2, ennene ne basitoola. Ne nzigyayo ekyuma ekikuba ebifaananyi. Ne nzigyayo ebigoye bya mukalo, bino bye batunga nga ye ssaati ate y'empale oba oluusi bye tuyita ovulo. Ne nzigyayo ne kalonda omulala nfaafa. Bwe nagenda okwekaliriza nga ndaba nali siweereddwa mu muli tooki ogw'okweyambisa mu budde obw'ekiro. Nalaba sirina gye naagufuna mangu, kwe kwagala ŋŋende ewa Kaweke eyali ayagala okutunda ogugwe gwe yalina. Olwo nno ng'essaawa zigoberera mu 4 ez'ekiro. Bwe natuuka ku nju ya Kaweke nasanga oluggi lugguddwawo mwogo naye nga mu nju temuli kamunyeenya. Nakanda kuyita nga siwulirayo yadde ampuuna nti woowaayi. Nasimbula ekigere kimu, ekyokubiri ng'oluggi nduggudde. Olwesimba mu ddumbiizi ne nangajja ne mpuliriza. Mpulira obanga mu nju temuli afuluuta. Kazzi nga mu nju mulimu omuntu. Nagenda okuwulira ng'ennyindo ziyira. Wazimba, wazimba.
naye obanga mu nju mwalimu omuntu, lwaki oluggi lwali lwasaamiridde? Enziramu entuufu ey'ekibuuzo ekyo yannema okuvumbula. Nasooka ne ndowooza nti oba waliwo eyali ayiseewo ng'afuluma ebweru okweyamba, naye nga si kya bulijjo okufuluma mu ddiiro ate nga n'ebyolooni mu nju mwebiri. Ne ndowooza nti oba lwali lwerabiddwa bwerabirwa, naye nga si kyangu ky'okwerabira oluggi nga luggaddwawo mwogo. Lutera kwerabirwa nga luzziddwawo ne lubunira. Oluvannyuma nalowooza nti oba mubbi ye yali aloggudde. Ekyo nalowooleza ddala nti kye kituufu. Kyennava mpa maata akapeesa ku kisenge n'enkoleeza ettaala y'amasannyalaze. Ebintu byonna ebyali mu ddiiro bwe nabitunuulira nga ndaba biri mu mbeera yabyo eya bulijjo. Mubbi kyoyo eyandirese awo eby'obugagga ebyo byonna mu ddiiro. Natuuka okuteebereza nti oba oli awo waliwo yafuluma mu nju obubba ne yeerabira okuggalawo. Olwo nga lwe nzijukira nga mukyala wange bwe yali amaze okuntegeeza nti yalaba ku Kaweke ng'ali mu mmotoka ng'essaawa ziwera nga 2 ez'ekiro. Nalwa ddaaki ne ŋŋamba mu mwoyo nti kati omuntu bw'ansanga wano tampita mubbi, kampite. Mulirwana nga nze omugenyi. Eddoboozi eryayanukula lyali lya mukyala Kaweke, kyokka nga liwulikika nga lya muntu otulo gwe twali tunoggaanye. Yavaayo ng'akekejjana nga bw'asinda ng'omulwadde omuyi. Bwe namubuuza ensonga eyali emukoze atyo, yanziramu nti anti ndi mulwadde. Zino ennaku 2 enjoka zinnuma okwagala okunzita. Oba kinaaba kyebikiro nga zimbikira bubikizi, nange simanyi. Ate omwami obwedda taliiwo, n'emmere ey'ekyeggulo taguze. Kale obudde oluwungedde ne neebikka. Konze abadde alazeewa, ate gwe omulwadde nosula enjala. Koye nti bw'akugguliddewo takubuulidde. Badde ŋŋamba nti obwedda muli wano munyumya, ye kati alazeewa. Konze tubadde naye wano, naye waliwo omwami wa mmotoka amututte amangu nga tannambuulira ebyo. Kyokka agambye nti akomawo mangu. Mu mazima ddala mukyala Kaweke namulimba bulimbi ate mu ngeri y'ekika ekya waggulu. Nali mmaze okukakasiza ddala nti Kaweke mu nju yavaamu bubba. Nakubaganya ebirowoozo ne ŋŋamba nti oba yali agenze mu bamalaaya. Nedda, eyo teyali mpisayi. Kwe kugamba nti nga si mutambuze. Ne ndowooza nti oba yali agenze mu sineema, oba mu bbaala, oba mu mikwano gyawo okumpi. Nedda, yandibadde abuulirako mukyala w'ekifo gy'alaze. Leero nembeera awo bwe ntyo nga mboyaana mu nkuyanja y'ebirowoozo ebyanzijira. Mpozza emboozi y'omukyala ennyuvu ye yagiranga n'empalula eyo ewala mu birowoozo enfaafa. Essaawa eyali awo ku mmeeza nalaba ebala mukaaga ogw'ekiro n'ensiibula. Ye kwe kuŋŋamba nti ogenze munno tomulinze. Badde ŋŋamba nti olina by'omugamba, bimbuulire bw'anadda n'amutegeeza. Konze nti nedda nnyabo, bibadde byanguyirivu n'enkya nnyinza okubimugamba. Yasooka n'anziimuula n'ambigula ate nga bwambiina, n'oluvannyuma n'alyoka agamba nti ye wandibimbuulidde nzaani? Abasajja mulabye n'ekyo kye muteeraba so nga kibali ku nnyindo. Awo n'atema akalali kate enjwa gibambuleko akasolya, ate n'avaawo n'alyoka atetemuka. Bwe yejja kwe kuŋŋamba nti yenno nkubuulire Tomu. Bwe batyo bwe baateranga okusala ku linnya lyange. Konze nti mbuulira nnyabo. Koye nti nkosaasidde nnyo mwami Tomu, kubanga nze tewandinneekwekeredde. Okwogera ebyo nga n'engeri gy'addiŋŋana eraga nti yali yeerwazizza bwerwaza, so nno nga yali mulwadde ddala. Nze nnina bingi bye mmanyi wakati wammwe Mwembiriri ne Kaweke. Ggwe nkosaasidde nnyo. Olowooza mikwano gyabo naddala Kaweke bakulowooleza ki?
Bw'atyo bwe yamaliriza emboozi ye ng'olwo n'okuyimuka ayimuse konze nti, munnange nandimanyi ntya kye bandowooleza. Olwo nga n'enseko ntaddeko. Bwe nasiriikirira ne ntegeera nti omukyala oyo yalina ekyama kye yali ayagala okunzigulira. Kye nava mwetayirira mbuulire, naye bw'ataagaana. Omukazi oyo yali muganzi wange dda nga tannafumbirwa kaweke, kyokka ne mugalabanja nga mmaze okufumbirwa munnange nfiira bulago. Najjirwa ekirowoozo nti osanga yalina endibu n'effubitizi nga bye bimwogeza ebyo. Ebigambo bye nabivaako mangu ne nnyimuka okudda ewange. Mba sinnabuuka mwango ne ndaba akasumuluzo akaali kagudde wansi w'emmeeza. Akasumuluzo ako ke kaali kasumulula etterekero ly'akaweke ery'ebitabo eryali awo mu ddiiro. Mu kiseera ekyo najjirwa ekirowoozo ekyayagala ennyo okumanya kaweke bye yali akumira mu tterekero eryo eryali liggulu ebbali lwe. Ekyokusaalirwa saalina ngeri gye nnyinza kubiraba, wabula nga mmaze kuyiiyayiiya. Amagezi luwombo bwe luyulika ng'osala olulala. Nasala empombo nga 2 nga ziyulika, naye olwokusatu ne lubeera lulamu tteka. Amagezi ge nasala gaali ga kusiiga mukyala oyo kazigo, ako nga kawedde ate mutimba ebbula. Nali ntuuka ku lubalaza nga ndaba asibawo, ne nkyuka ne mmugamba nti, omwami yakugambye nti bwe ŋŋenda nga tannadda ozzaawo buzza majenjeeke, ye bw'anajja nga aggulawo ng'alema okukutawaanya ate ng'oli mulwadde. Nnyabo wange bwe yawulira ebyo ng'akkiriza, mu mwoyo ne ŋŋamba nti mulina kayege. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essula yaffe ey'okuna. Nzikiriza tujja kutandikira awo, Mukama bw'anaabakkiriza. Akuume atakumira mpeera.